yokka entuufu. Nasani nojja kunowolereza ensobi z'abasajja. Anti kye nkugamba kakati ffe tulwanirire Kyagulanyi waffe n'abasoga bano abanaku bannaffe. Ffe tulwanirire Kyagulanyi n'abasoga banaku bannaffe abatabadde ku mukolo. Tulwane tubalage ensobi ze baakoze. Nti a cultural institution, you must invite all the peoples in different calibers, not to invite one-sided people. Anti kakati kye nkugamba kati Asani oli musoga kati bw'oteegatte ku bbajjo kwogera ku bikyamu biruma basoga nojja n'obikkirira bimba otyo okunyiigira kati gwoba mulabe wa busoga namba emu. We have to be factual. Queen Shantera kumuzizza wano. Sinalagako lutalo ndaga nsobi. Asani tulaga nsobi twali lutalo twali agenti waliwo lutalo tulaga nsobi ze baakoze ku mukolo. Tulaga nsobi nti okugamba okuyita president Kyagulanyi Lukwago Besigye yabadde ensobi tuli mu kwogera ku bikyamu tutugambe nti waliwo lutalo ebyo byolutalo gwo biteekawo ffe twogedde ensobi ze baakoze ensobi baagikoze butayita Bobi. It was a great mistake and brother. Ate omusinga yali mbaga. Omusinga yali mbaga. It was a wedding. Kati kasoka kwa Asani njaka mutaala. Eyagala kwesimba emmebe. Eyo wedding Kyagulanyi basonda yabadde ne right so genda ku attending gundi. Amazima gadi tambulira Asani we. Asani meya kayogera nawe zo muntu. Zentuyanye. Asani. Amazima gadi nti. Njagala twawule empenda nga bukyali Asani toli wannu. Toli wannu kwenjogera gy'oyogera. Tosobola kuba obulumi Asani toyimirira mu mazima kubanga wali batewakiri wakirabire noga nti Asani njaga butaala. Naye olwanti ebibiina ebyo tebaleese bantu bano. Esooka wali badde okirabye naye n'omukolo gw'omusinga. Asani toli wannu kulabya toli wannu. Asani program ebadde bweti. Asani program ebadde bweti njaka butaala akola ku busoga wano. Tekasoke munyonyole. Tuba twogera ku bikyamu ebyabadde mu mukolo. Ne twogera ne bigamba kyakubadde kibye butayita president wa NUP Dr. Besigye Elias Lukwago ne serious opposition peoples okujira muhozi na overtaking omukolo yabadde nga guest of honor. Ekitabadde kirungi nti all parties would have been represented because it was a national royal wedding. It was a busoga royal wedding. Buli muntu yena yandize Asani. Tegobadde mukolo gwa byabufuzi kuita muhozi yekka. Asani. Njaka butaala. Wamma ensonga yonze njitegeera. Nkadima. Otegedde. Ono bajjo alinga ayagala okwawula yawula mu kutema atemamu. Otegedde. Omukote gwabadde gwa byabufuzi. Oleza example nungi n'ogamba nga kugwa omusinga tebamuyita nga tebayomba. Ogw'omusinga tetwaguliimu tetwagucontributingako naye Asani abaganda tulina enjogera egamba olugero olugamba nti yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga kati saawa zino nzijjukiza kagabo era simanyi kati bintu byo maaso awo. Asani kati tugende mpola wandibadde okaba n'amaziga. Asani tugende mpola wandibadde okaba n'amaziga president obutamu kyandikulumye mu mutima zinasibye jjo ndi munyiikaavu amazima gennyini. Nakubye mbango yagaliza busoga Asani nakubye kifaine nga Kyagulanyi najja ono yasitura busoga ku map. Singo badde yagaliza busoga wandikabye n'amaziga wandibadde na munyiivu nnyo. Muhozi yasse busoga yagisudde ebitundu 10 ku 10. Tosobola gamba nti oli musoga ng'oli wa NUP n'owulire mu mutima nojja n'odifendi nga ng'owulira president wote bamuwadde mukisa kujja ku mukolo ogwo. Kyagulanyi okubeera obubeezi ku mukolo ogwo gwadde Kyagulanyi okubeera obubeezi ku mukolo ogwo gwadde gufuuse international nga busoga esituse. Kati gwe mulabe wa busoga tegwabadde gwakonye. Kasa Muhozi yakutakazira ne gukonda ne gufa. Asani omukolo gwafudde lwa Muhozi. Ajja oli kumulamu.
Asani tuwali agambe Asani kugambye Busoga yagala nnyo Kyagulanyi era Kyabazinga ne Muhoozi tebaagala Kyagulanyi. Asani kasoke nkunyonnyole va mukogera bye tutegeera. Kyabazinga si ye Busoga. Abasoga be bakola Busoga. Okimanyi bato kimanyi. Soko sirike njogere kankusomese kwako ovulungutana buvulungutanyi. Nze njogera nsonga z'abasoga abanja abanyize ndi ddobozi ly'abasoga abanyize nga Kyagulanyi kaze ku mukolo siri mukogera Kyabazinga abasoga bonna banyivu abawansi kuba baagala president waabwe Kyagulanyi okubeera ate nekyanyiziza abasoga Muhoozi gwe mwayise ng'omugenyi omukulu n'abajjo kati mujje munone ente ewange ate abazyade mugenyi mukulu ani abikiikiridde gavumenti. Soko sikatude ku radio. Mechinta ulicho muziki ekisinga. The song is Chekecha from Karere Kasita. Vinka na Wininwaji. Abiri musaluzimaza okwira kusawo zino zibadde sawa. Ziri sawa tani z'amachaga faguna ku lwaleero. Njagala okubebaza mwenna abali ku TikTok zaffemwe bali nnyo abali ku Bajo live kwali nnyo Alfonso abali ku yange Kadima BFM bali nnyo banga mutambula nange abali kuwa Mafa Freshman avuddeko takyaliko. Chantero jali alimba Warabwe yangambye aweereza message wano na ngamba nti mbuliza mwami Bajo oyo Bajo kankusomera message eno tugende kubeeremu ngambe nti Kadima ask Bajo nti Kyagulanyi sente ze yawaayo yaziwanga Bobi Wine obanga Nuupu then lwaki bwe bawa kadi Nuupu bagamba mbu ate waba wadde Kyagulanyi. Is there no president? Nange kyembadde nkugamba kakati bannayuganda mwenna bampuliza ku radio nze ndi mukulwanira Busoga kudda ku top. Ekifaananyi ekyalagiddwa Busoga balaze nti Busoga ya NRM mu Bwakabaka batali bano bantu ba wansi nakaabya Amaziga nga Bajjo Mukasa alifunzi n'emmotoka yannemye okuvuga. Nze nabadde nsubira omukolo gutwataddeko amaaso ensi yonna okulaba President Kyagulanyi okulaba Besigye okulaba Amuriati okulaba Lukwago okulaba Muhoozi okulaba President Museveni kuba nabadde manyi Obwakabaka bumuzaŋŋanda bugenda gatta abantu ompulira bulungi. Nakaabya Amaziga nga ndaba Deputy Speaker nga ndaba General Muhoozi nga ndaba Kasule Lumumba nga ndaba NRM bokka nga tewali serious opposition figure okuva ba mu DP oba mu FDC oba mu NUP eyakiikiridde tewali gwe balina mukisa kwogera. General Muhoozi ne Speaker bokka bakoze eki kusera ku mukolo gwe nakoze eki gwe nalabye nenze nsubira nti tukola omukolo ng'ogwo guba gwa Uganda yonna. Nze nkubiriza nti tulina okwegatta tetulina kusosola okuba gavumenti ekoze omukolo tugaana abantu abalala eddembe lyabwe. Kubanga ona musajja Kyabazinga kabaka waffe omulungi nawulabye nga alina pressure nga gaba bano basanyuse bafando babasanyuse babanyiivu ng'olaba bambi waliwo ekitali kiki kituufu. Bino nno byenjogera mbyogera ku lwa Busoga okudda ku top. Ekintu kyokka kyabadde kiza Busoga ku top bantu bano kubanga Busoga muzaŋŋanda. Nze nina point entuufu tetulimu ekisinza okusibira eggwanga emabega abetu betulowolezaamu nti bagezi batuwulira amazima ne bagakweka. Bino byenjogera biruma binyiiza naye ge mazima yabadde ensobi ya mazima. Ekifaananyi ekyafulumye nga kiraganga Honorable Rebecca Kadaga yabadde akaaba ng'akaaba yabadde kyafulumye yabadde akaaba lwasanyu tugambe naye ekyabadde kimukaabya ng'alaba mwenemu teyasanyuse nga tasi musanyufu mwenemu teyabadde musanyufu gwe singa kapo emu bweti nga side eno waliyo Barbie Kyagulanyi ngene waliyo Kyagulanyi nga bayimiridde okumpi akapana nyako kokane kagenda kyetwogera kati mwamukweka amazima nsikweyagaliza kakati Kadima ekintu katono nnyo ekikusumbuwa gwe toyagala Busoga ate weyita Busoga ne toyagala Busoga gwe ne Asani temwagala Busoga nze ayagala Busoga kanjibuulira amazima nti Busoga yaffe okudda okimanyi nti obwavu businga Busoga okimanyi nti obwavu businga Busoga naye manyi Sipiika yazuukusira gambo NRM ye mukwano nga manyi yabadde ategeeza nti NRM ebakumidde mu bwavu emyaka 4 era tugenda basiriwazanga bwe tuti omusajja n'asituka n'agamba ojja kujja embaso baavunya Abasoga nti babbi ebyobugagga by'ejjinja byonna abo abasajja bawulira bannabyabufuzi Abasoga baavu nagenzeko Busoga jjo ng'omuntu bw'omuwa 20,000 ng'obanga amuwadde $2,200,000 buuza wayisa omufumbiro. Kati Busoga ye heart of Uganda. It was a capital city of Uganda naye olw'enkweza bannabyabufuzi abatayogera mazima abatasobola kujja ku leedi ne boogera nga Bajjo byenjogera be basibidde Busoga. Kalo kasiti abadde ne concert wagirabyeko kale
concert yabadde successful yafunye abantu yabadde Virgin Place tibadde tebatwala bukko batwamulabye nga Virgin Place yabadde Virgin bayimbi baffe kuba awumeyo temutera jigenda naye biku bayimbi naye badde ngefuna shows mikolo mbaga bichi ne comedy store abadde nga tabeera buli week kitegeeza abantu adde bamanyidde ekifo ekyo so yagenze mu kifo redda abantu kye bali used to naye kye tuyinza okugamba nti she registered success of course okuba nti ye concert ye yasoose bwabanga yafunye ekyo mukama yamubeeredde wati Kalokasiita yakoze concert abantu beyafunye bamalanga Kalokasiita era yabadde milestone y'amaanyi naye bakubye muze ya bitekisi tuvumirira Victoria University okuyingira mulimu gwetategeera yaleta ekisajja kirugwala tekimanyi ba stakeholder ba music industry kati Abitex ndo bato mwagalo lw'emyaka gy'omu ekitiibwa ani yakubye abe kati mu Rugwala wa Victoria University manyi bato yabasala bato yabasala kankwe bwino kansoke nkwe bwino sponsor one kakale sagala tumuyingira ide kansoke nkula gate bato yamusala nga yamusala eti abantu bayingira bweti yayina gate management emiryango gyali mifu kati bato yamusala n'agamba kange n'agenda n'apangisa abantu ejjuba tubajja okubeera nga ku miryango ki kwa twalaba abantu bangi mu bato naye mu bitabo tebafuna ssente bato yesu ekyasi abantu bajja kati emiryango abantu bayingira bwereere kati mukulo okumanya nti Victoria University etaga okwetereza ate sho ya Kalokasiita siko ino okuleetera obukambwe kwa sho yabadde simple yabadde ne wano entry teringa bato nti yabadde kololo ompulya bulungi kati omulugwala yagenza Abitex n'asasula manya Abitex ayingira bivulu bya bwereere yakutte ssente n'akola ki n'asasula nekimuvuma Abitex no byasagasaga yabadde nga akikuba oluyi nakyo ne kibeera serious n'amukuba kwa Abitex batasobola kuba muntu luyi yabadde asaga busazi n'amukuba tasobola Abitex mu manyi talina maanyi galwana agonze era ze mbakuba wandifuddewo omuntu nakyankoze byokuba kyankoze byokuba nga saabadde waawo kyankoze bubi kyankoze ati nze ndi one man standing nze ndi malawudi kitegeeza komanda onabadde avaawo nga talina bitundu bya malawudi juzi yatwala alieni kati kyengamba nze mbakuba waawo era yawonye yafunye Abitex mbakuba waawo n'abasirikale emundu zandivuddeyo ati nze mbakuba waawo Abitex omulaba musajja atamanyi byakwesikasika ati nako yabadde Abitex ng'omuntu yabadde yagala nze siganda mu bushosho bwezityo nze sola genda nze sidaga masira babivulu ne Abitex ayagala nnyo music industry yabadde ageze kuwagira Kalokasiita yabadde agenze kuwagira Kalokasiita n'asasula bwe yasasudde ekirugwala ne kitabuka oba yakiwadde nnyingi kyamugambye two people n'asasula n'akiga musajja ono mwamugyewo atalina mpisa naye gundi yonna egenda ku bategesi nti abategesi temuyingira business etali yammwe musetolinge mu kusomesa muve mu bintu by'okuyingira Victoria University muswala kati ogosobola kuba Abitex n'emyaka gye Victoria si yakubye yakubye kubanga yabadde ku mulyango bayi kati gwowolereza yabadde ku mulyango mukozi wa Victoria kati badi kubyemu nze bwankuba emabega kaawo nze bwembanga ntambula n'abantu tugeze bakanyama bantu ne bakukuba kadima nze mba nkukubye kakati kitegeeza nti abakozi booli bwabeera nga batusiza kuona obulabe ye nga tannavaayo kwetondera Abitex kitegeeza abakyamba kati kambabuuzi Abitex bansubira nti ajja kuteekinga step talina kyagenda kukola Abitex ku myaka gye gy'alina tasobola kwereera tebamugonyeeko kadima nawe otebisa banna oli lwakubye mu kkubo banna omusajja agibisa olwanyona alimu olufango tebamugoba omusajja abadde kadima wa fangoni kati buli muntu wa fangoni yasanyuse buli muntu wa fangoni amazima gali tebakubye Abitex njagala abantu ku TikTok ko mu buli bakubye tebamugoba ekyamazima video mbadde akati buli muntu wa fangoni yasanyuse naye nga tebakubye Abitex awuya buli kyekugamba omusajja atuto omungumi bweti nekoma muki kati ebutakiwamu okula Abitex tasobola ate kwerega nekyo ekintu ky'Olaba kiba kizitowa nnyo nga yamanyi tebamukubye mundongo bw'oba omukozeeko ekintu badde okyanyizizza
wasanyuse ngeri gyeyogera munda banga wasanyuse nnyo kati oli musajja oli musajja ojja kunoonya n'akuwa enkuuka geze nkumanyi wasanyuse buli wafangoli yasanyuse mwafunye obuwanguzi abafangoli mwebale kuwangula Kibiriga yogera kendeeza Kibiriga yogera agamba ate mukulu bajjo yendisa ojebale kale so jebaleko emirimu nanga ejebale naye tuyogera teka mukumanyi tulina omukulu Asani Njakabutaala Asani Njakabutaala mawulidde naye nga nange nsinzidde wano Dubai webalabira mukama wange kakati ekikola ekyakoleddwa ekya wedding nakirabye era twalirabye byonna naye nange ekintu kyabadde kimu kyennyingi infact mu Uganda kuba mu Uganda ng'ensi tulina omuntu ali omu kati abantu bonna kwe batunuulizzaako eriiso Kyagulanyi ye Kyagulanyi Robert Sentamu kakati olwaleero w'okola omukolo nga wedding kuba wedding tebeeramu politics wedding tebeeramu kuyombagana wedding tebeeramu byakika kumanyagana wabula wedding biba ssanyu it's a celebration party tebaamu na byabufuzi byonna kyonjagala onyonyole Asani naye yogerako mangu Kibiriga twalira tebeeramu byabufuzi tebeeramu ki wabula it's a celebration party kusanyuka okitegedde kakati ekintu nze kye nabadde nsuubira Kyagulanyi nabadde nsuubira aba opposition leaders abasinga bonna okwatendinga omukolo point yange mbadde ngamba Asani okwogera eri abantu okusharinga views eri abantu kubanga awo tewabaddewo kulwanagana kwonna awo tewabaddewo politics okitegedde naye ekyo kikuwa ekyokuyiga kikulaga muli nti omukulu ayinza okubeera nga asobola okusimayiringira omuntu naye nga tamuli munda ekyo Asani ndowooza ajja kitegeera bulungi nti ekikolo kyabadde kigenda okukolebwawo tekyabadde kyakulwanagana wabula kyabadde kyakunyumirwa so ekyajja kuba kitegeera naye nga nze njagala okubeebaza mukulu bajjo sebo jebaleko kale sebo letukira ku nsonga tuddayo ku leediyo yangu akolana nze buli munjaga mu omukisa yogereko anyway nze nazze wano kubayivu nga okusooka nadde nakyenga nga neebuuza agamba oba babayise kati nga baopposition bagana okugenda Kyagulanyi tebamuwa kadi nabadde twalwanye okufunira Kyagulanyi okumuwa kadi bayaganye bamumma bumu oda za Muhoozi ne Museveni kati ekitegeeza abadde orders kyogera ku kiba kitu nze ndi mukulumirwa Busoga yandibadde genze nnyo ku top singa abasajja abo babadde mu mukolo nze ndi omulimu mutima gwange gwa Busoga yabadde genze international nga ye powerful king abasoga abengwe balemeza Busoga mabega batayogera mazima president abakutuuka wandabye Busoga weri ku map singa kati ge mawuli balese photoshop ne bawayiza Kyagulanyi nti agenze nga abantu basanyusa pointi yange weryawo buli omu yandigenzeyo buli omu kuba kati Kyagulanyi opposition egundi Uganda iyada ino okubeera ku mukolo kale taata toyanziza ane yogera ane weyita ane yogera jebaleko sebo kale yitukira ku nsonga maanyi omusooka okwebaza mwami bajjo olw'amaanyi n'obuvumu bw'okozesa ng'oyogera ku bintu bya Uganda weebale nnyo taata ekyokubiri ke kafaananyi ako ke nalabye nange era mbadde ngenda kubuuza ti nalabyeko akafaananyi ng'omukulembeze wange agenda ku mbaga okwo kya bulumi nnyo era abasoga mwasubiddwa embaga yammwe okuyingira mu byafaayo kubanga oyo ne bwabeera bubeezi nze at least ne bwe musembererako eddakiika 2 mukama ne bwantwala ngenda ndi musanyufu
ekirala tosubula Barbie mu bufumbo gwe bana nedda Justin ne musemberako nefuna nfuni kafaananyi nga ndi naye Mukama ne bwantwala ngenda omutima gwange guwumudde. Ekirala mwami Bajjo mukazi mwagadde nnyo kyayogedde jo nalabako omukulembeze wange ng'ali n'esswengere ng'ali n'ababaka abamu ab'opposition ab'ebusoga simanyi nsaba bantangazeemu katono era yali photoshoot kubanga nabalaba nga balinga abagenzeeyo okutwala ssente kakati kiri bwekiti batwalayo ssente nga balinda kuba official invitation kubanga Kyagulanyi ayagala nnyo Kyabazinga Kyagulanyi ayagala nnyo Abasoga Nuupu ayagala nnyo Abasoga nga bamanyi omukolo gwaffe ffenna bannayuganda President Museveni ali wali Muhoozi ali wali Kyagulanyi ali wali Besigye ali wali naye munange ebintu byakyuse ku last moment order nezite muyite opposition eno w'amaanyi ku mukolo muyite bakansala ba Asani muyite ba meya bwe batyo okujjako ekyo ne bagana serious opposition leaders okubera kati mwami Bajjo nsaba katono nnyo nti awo wakati video ziraga nti ono oba ye gundi waabwe Katikkiro waabwe agamba omuwala nti oba kola kadi awo ne Katikkiro yalwana ne bimulema n'abivaamu nga bagala Kyagulanyi nti kola kadi awo nange kyenjagala okuwulira Muhoozi kabaka w'ebusoga omutuufu tebalina kabaka mutuufu Muhoozi kabaka kyasalawo kyekikolebwa nange awo nensanyuka mbwe kiba kyabadde bwekityo nti pulezidenti wange yalose n'atagenda kubanga ebya Uganda bino osanga bandimukoze n'ekikyamu batuyambye buyambi Bajjo akatwa banditambudde awo twawonye buwonyi badde walizo tujja mu fuse osanga bandikoze kibusoga yasabadde ekintu ekikiteeka ku map kunsi yonna anti kati baba bafiiriddwa baba bakoze bwe batyo batuyambye olw'ensonga batuyambye buyambi nti osanga bandimukoleddeyo n'ekikyamu ate nga ffe abamwetaaga weetuli banditukutte n'emuliso batuyambye kebasigale emabega b'ekutogere kale kakati yogera Shegera mwami Bajjo tukitegedde webale kuba maama katuweko omwana Bajjo kyekiriwo ani ayogera oyo Kabanda yagala kuŋŋaana Bajjo omanyize ndi Canada nasanze n'Abasoga baagala Bobi Wine Abasoga balinga ndi Basoga balinga 15 wendi naye baŋŋambye mmwe temumanyi kye mulina kyembadde nja okugaa kyekyo Abasoga baagala Bobi Wine era batuvunaana nti